Last year when nali ngenda mu gonjuliro nagamba abazadde ne mbagamba ffe tuli blessed nnyo ffe twakule wakanga mama asobola n'okukebera ekigera alabo bawa kinaabi. But how long have you taken nga tomalina kumanya oba omwana enjala zo wow enjala oba zitukula oba kweziri omaze ebbanga ki kakati gwoyo omwana olowooza bw'otamugamba nti enjala bazisala bwe batani anigeno omugamba aja mugamba bw'ati gwe nno olowooza mbu nze nja kujja nsala ezo enjala tomanyi neero kata gyeri. But remember buli w'okikola kinene mu bulungi obondinga n'omwana bw'oba omusala enjala n'oleetayo ekiboozi awo ogenda olaba nga reactinze positively. Some family members will say abaana be yabakuza ebyejo. It is not it. Okukuza omwana ekyejo si kumusala njala. Munnaye babyogera omwana babakuza ebyejo. Ate kati omwana oba tomusala na njala oba omukuzizza ekyejo. Atoti. Bana bali wali aba bamukalubya mutima manye buli kimu ayino kyekolera. Buli kimu yes ayino kyekolera but in which way? Bwonkuza nga ndi w'amaanyi nange ngenda kulanga buli gwenda bamuteekako amaanyi. Bwe nkulira mu family eyeyagala nange ngenda kulanga ne gyempita abantu mbaagala olw'ensonga I got the love. Okitegeera? Yes. Naye bw'oba togirina ogenda kula nawe neeno embeera ndi mukambwe nze mami wange tiyabinkolera gwe tunawe bikole. Okitegeera? Kyebayita independent but actually it's being. Kati gwe bw'otuuka ng'ogamba omwana oyo alina ekitima ekibi bannange akake kake. Yefaako yekka. Kubuzaako omulabi waffe omulungi mwebale gyonna gye wakatuusaako engalo olunaku olwaleero mwebale subscribinga kulikinga kufollowinga fambi mugamba abantu abalala baviewinge tuleeta abantu ababazaamu amaanyi ababawa ebintu ebiri very developmental naye ng'ensonga leero gye tuliko it's about you kids abaana abasinga badeveloping the stages ku myaka emito bagenze mu stages ez'enjawulo edda abazadde baffe balwangawo okumera pubic hair enviri zeeri mu bifo eri naye kati omwana mu P6 aba yeetaaga osomesebwa akikola atya. So olwaleero mbaleetedde omukugu mu by'abaana parental coach. She's called Counsellor Ahmed Hafi. Agenda kwennyonnyolako alina bingi by'agenda obbasomesa. Gwe wenna omuzadde alina mwana wa muganda wo oli musomesa oli metron bino bikwatako. Just focus, listen and understand. Bino ebintu bigenda maaso mu bulamu bw'abaana bammwe obwa bulijjo ate nga tumanyi ekigambo adolescent oba kabuvubuka kijja n'ebintu bingi changes nyingi eri omwana relationship y'omwana ne bazadde be nga nze akutuliddewo nze Nambazwana Hill. Just hold on. Counsellor Hafi weyanjula eri abalabi baffe aba Branskin Events. You are a new face and alhamdulillah naye kati weyanjulire officially as you. N'ebitiibwa byo byonna. Thank you so much for having me. Erinnya lyange nze Counsellor Hafi Ahmed okuva mu Tamu Caring Counselors Uganda era nga ndi parenting coach. Omulimu guno nguluddemu kati era nguyinamu obumanyirivu obw'enjawulo kuba nzize nga ndiringa n'abaana n'abazadde era nkoowola abazadde omuzadde yenna nkusaba obeere weekwatibwa ekisa ku lw'omwana wo owulirize programu eno kuba ffenna egenda tugasa abazadde kuba abaana bano we bajja bakyuka abaana bokka si be bakyuka naffe abazadde tukola ki tukyukiramu ate nze nga parenting coach njagala tukikkirize wamu nti okukuza omwana lwe lugendo olukyasinze okuba olulungi naye ate tetukyerabira nti lwe lukyasinze okuba olukalubu mu bulamu bw'ensi olutalina kkomo toyina lw'ogendako era ku makya ogambe nti nze kati omwana mukuzizza mmaze ogenda continuinga kuba naye tuba tufumbiddwa era basigala batukola ki bakufaako abazadde ne bw'oba olina abaana ng'obawadde abazzukulu era omuzadde asigala akufaako nti olugendo luno luwanvu naye kiri gye tuli abazadde okumanya ekituufu kye tulina okukola lirwo olina okuggyamu lirwo olina okukola ki okuddako ebbali. Omulamwa gwaffe olwaleero nga munnange bwagwogeddeko nti abaana ensangi zino
adolescence efuuse adolescence oba kye tuyita kaabuvubuka ate abazadde tutandise okufunamu confusion n'ogamba nti omwana ono n'atandise obutawulira omwana ayonoonese kakati mbale njagala nkubuuze gwe ojjukira adolescent twagigenda mu myaka emeka kale okusinziira ku nze siri waawala nnyo kati siri waawala nnyo agala gawe ndi mukadde naye nga around ndoza senior one kale katugambe bino ebintu bya dating senior one awo naye mu wano primary yonna nga simanyi na boyfriend kyeki akola ki like what's the relationship there nga tobitegeera ekyaleetera okugamba abantu periods ebyo biki T7 ngeggwako kyekyaleetera n'okugamba abantu nti adolescent y'abatiini okitegeera nti omwana ali expected kuba mu teens okubeeramu eno stage naye abazadde kye tuzze tuwerabire ensangi zino nti hormones zikyuse olw'embeera y'obudde bye tulya obulamu mwe tutambulira buli kimu kikoze eki kikyuse n'abaana baffe enkula yaabwe ekyuse gwe omuzadde olw'okuba oli static ku nkuza gye wakuzaamu first born wo gy'oli aho gwe gye bakuzaamu gy'olinze emyaka egyo omwana bw'agituukamu olyoka otandika omukola ki openinga naye app naye omwana ono hormones kati zikula ku speed ey'ekitalo kyova olaba omwana kutandika na P4 kye tuyita ali adolescence P4 developing breasts oba gabenga agajjirira ate ng'obunkenke obuli awo P6 oba mu vacation ya P7 era nga bw'ogamera bakugamba ng'ofuuse wa kitalo abalala muleeta omulawo omwana wange bannange kati abazadde ensonga eno nsaba tugikwate ng'ekintu ekyenjawulo kuba abasinga ku ffe tetunnagizuula just yesterday nayogeddeko n'omuzadde yankubidde n'angamba kansula omwana wange ono abadde so naughty naye simutegeera just ali mu P5 asiba mu ruumu ye essimu gy'abeerako takyayogera simanyi buzibu bw'alina olowooza omwana ono tali kukuta and this is a common story fena gye si bwe kiri era omuzadde atuuka n'agamba omwana ono tali mu kukuta but this is not it mwana gwe byokola sikyakwasiga simanyi kyokola ku simu okwo anti naye omwana ono alina gye stage mwali oyita adolescence is just immerse change akyuka emotionally akyuka physically akyuka mentally kati ye kyayagala ku ffe abazadde kumanya nti omwana wange ndi kukyuka mami ambeereddewo atya naye kati gwe buli wooleeta amaanyi mami aganye okwadjusting buli wooleeta amaanyi olw'okubanga gwe bakukuza bwe bati olemereddwa aba ayagala engeri gy'atanatusinga nti takisuubira nakisuubirako eyo stage omuzadde asigala handling omwana ng'ali ku mwana omuto omwana amugamba mami kino kyenjagala amugamba nedda tonatuukaawo kyekyo kyennyini n'olaba kati omwana alekerawo okugamba biki ebizibu bye kuba ogenda beera negative buli kaseera kakati abaana baffe bano nga bakula tukitwale katulaba engalo zino omwana nga muto tuba tuti buli waabanga muto omwana muba musharinga buli kimu gwe kamala byonna we mami this daddy this kisinziira aliwo era mwembi we mubaawo omwana abaati naye omwana buli waagenda mu adolescence afuuka bw'ati aba ayagala space eno she's becoming independent yaba obwongo bwe buba bumugamba I can do this for myself nsobola okwemalirira okitegeera I want to explore aba bw'ati mami simwetaaga naye amwetaaga okitegeera kati ate omwana bwe yeeyongera okukulako bw'ati afuuka ati she's either going to come back to look for you oba agenda kukola ki to go further kati it is just a constant dance kiri gy'oli omuzadde okumenya sure nti at least gwe n'omwana wo musigala muti kuba kaseera konna akwetaaga oba takola ki naye omwana bw'atuuka ku level eno aba akuvuddeko ng'omuzadde ate ensangi zino abazadde abaana baffe tubasuuliridde yensonga lwaki omwana wa P4 atandika experiencing ebintu bya love n'anoonya gw'abigamba n'abula olw'ensonga omuzadde akola tobeerawo okomawo kiro nga n'omwana akoze eki yeebase
abaana bano mu adolescence obwongo buli kula okusingira ddala prefrontal yaabwe eba ekula ate yeri responsible okubeera ng'ekola decisions ez'enjawulo. So kati abaana bano tukitwala nti babanga kizimbe ekiri under construction. Essaawa yonna kiyiika, essaawa yonna kikola ki? Obwongo obukula bukuzi. So kati yagenda kukola decision kufe nga tekola makulu. Ng'olabira ddala ya kisiru naye ng'omwana yalaba yeki? Ye entuufu kubanga yo obwongo bwe ku ssaawa eyo bumukakasa nti ekintu kirina kuba kitya? Bwe kityo. Abazadde omwana she's not trying to be difficult. Bambi naye tamanyi kiki. Tayagadde kuba mwe character. Tayagadde kuba mwezingatto. Yesanze bw'ati. Olw'ensonga alina transitional stage gy'ali okuyitamu. Okay, Councillor. Yes, osimbyeko kwa kati. You think wakati omuzadde what would be the best step to take? Omuzadde gwe mulina okutuuza mu munnyonnyole oba n'omwana oba they are supposed to be carried in the same basket. Kubanga kati ekyo kyoyogerako kyo tukirize tugaane omwana yasinga okwetaaga omuzadde. Wadde n'omuzadde yeetaaga omwana but remember this person alina okulafuka omuzadde naye. Kituufu ekyo. Ate mwana owa generation endala. So omuzadde nze ndowooza yalibadde nga ateekako focus y'amaanyi. Mwaba bimanyi. Kati olina ekigambo ky'okozeseza oba ky'okyogera otya preferent oba what? I don't know bannange. Science ali wano. Naye kale nze njagala kinnyonnyole saagala kusigala mabega. Like I think it's something in the brain. Yes. It is just something in the brain is responsible gye tuli okola decisions. It's not a hormone? No, it's not. Okay. It is just a part of our brain. Nti bwebeera fully matured oba osobola okwesalirawo. Okitegeera nti naye omwana ono kuba decisions zijja buzi ye tasooka kusengejja asalawo obusazi nti boyfriend yaŋŋambyeko asalawo obusazi. Okitegeera kati ku kyoyogeddeko abaana n'abazadde bonna tubateeka mu kisero kyekimu kuba omuzadde ono tulina omumugamba nti omwana ono embeera gy'ayitamu eri bweti ne bweti ne bweti. Ate n'omwana ono yeetaaga okugamba nti embeera gy'oli oyitamu bagiyita bwe bati. Sigwa soso giyitamu kuba abamu batya. Batya abalaba omubiri gumutuma naye ng'ali mu kutya. Okitegeera. Nalaba amaziga mu P6 nga waliyo abaana abali mu P5 bafunye periods n'ondabira amaziga. Kyekyo. Neyeekweka abamu nga batya abamu nalowooza oba yina ekyamutuuseeko ekiri abunomo. N'atya n'okukugamba. And if you obanga that's why olumu ba leaders nga omwana ali above that class these other people's classes kirungi ne babanga ba mikwano obanga waliwo omusomesa alina musomera ali so friendly to those kids kubanga olumu omuzadde awo tabaawo era metron yabaawo oba Madam HM because I remember me it was my HM. I knew about the stage. Me I was not shocked. Naye I didn't know that that's how it's going to approach the pain the bichi nawulira ng'ensi entuulidde. Ate si gwe wekka abaana bangi. But if it wasn't for that lady nti yatufangako n'akubeerawo like your mom genda webake mubane mumuleetere buli kyetaaga n'akufaako kulaga naye olaba nze yali abimanyi. Kati abaana bato P5 ewaka asiba mukozi kitegeera omwana embeera n'agiyitamu. Ate najabenge baganda be abeetoloddewo abasinga balenzi. She's the only girl. Tasobola bagamba. Ate atya ne baneeno okumusekerera. But yogamba omwana akyali muto. That's what they are saying nowadays. Do you know what is funny with this generation? Omwana wo bwatuuka mu P4. P5 kuva P4 kudda waggulu. Nga tonaba musomesa ku sex education. Nga tonamugamba bintu ebyo. Nkukakasa waliwo omulala agenda obimugamba. Ate amutunuze mu ange enkyamu. Kyekyo kyennyini. So how true are you nti agenda mugamba mu ngeri entuufu g'omuzadde gye wandikoze eki? Tewali mugamba. Biri bye twali tutiitira abaana. Mwana wange muto. Bannange byaggwaawo. Omwana watuuka mu P4. Oba best approach omuzadde gy'olina okukola. Omwana amutuuze. Tokireeta just nti waaye njagala kusomesa ku periods nedda. Leeta story eri ku ekyo. Olabe omwana ono amanyi kyenkana ki kweno ensonga. Kagaba mufuke bambega. Aha. Mubakema. Si kubakema.
necessarily naye omwana bw'omanya level kwali percentage kwamanyidde ensonga eno kikuwa go ahead. Nze ndowooza the moment woweera omwana essimu ng'olaba omwana wo nti obwongo bwe buli so curious ali so curious omwana oyo abajja annoonyereza ebintu bingi ate babawa essimu ne babawa ne data. Anti kati okusoma kukyuse essaawa eno omwana asoma nga talina ssimu gwalabika ng'omwana oba owaawa kyemba ŋŋamba nti kati baby class omwana alina okuba ne taabu ate taabu ekozesa data kitegeera. Parental guidance kubanga bagenda labe bitetagisa ads zigenda kujja nga bwe zijja ku simu za mwa abakulu. We just have to regulate. Wetudde ate ku ekyo kya social media olina ku regulatinga ate no enforcinga laws ezifuga ekyo ate ng'oziteekawo mu you enforce them. Bano bagezi okitegeera anti abaana gye bakomye okuba abagezi naffe abazadde alabirako katuuni naye vaawo kati kye kino kye ndi okugamba nti abazadde twefudde nti abaana baffe bato ate nga tebakyali baki tebakyali bato mu buto bwabwe si bato. Kati omwana olina kumala kumutegeera n'ogamba nti omwana wange bw'ati emyaka gye gino nina mugamba ki ku ssaawa eno. Adolescence eno kati waliwo ka example ffenna ndowooza tukayitamu we've all been there. Adolescence nga etandise okusumbuwasumbuwa awo maama ayinza okugamba owaaye jangu ogyewo nno kasasiro instead of yo okugenda okugyawo kasasiro n'okyuka n'omutunuulira bwoti n'obanga atawulidde n'otandika okwogera ebintu eby'empolampola ffenna kitutuuseeko si bwe kiri. Naye olumu tukikola mama n'anyiiga n'aggyayo omuggo naye nga it is just the stage okitegeera. Naye omuzadde bw'aba amaze otegeera nti omwana wange ayita mu kino n'omugamba hafi nkimanyi oli bize naye n'oyo kasasiro yeetaaga ovaawo. That's the best approach okitegeera. Weetwale nti okimanyi alina ebyokukola biki naye omulage nti naawe ekikyo ky'oyagala oyagala kikolebwe era ajja kugambako kimu naye maama ajja abikole ki naye nga tomutaddeeko maanyi kulaga nti lwampaka. Yes, when I sound like this nkimanyi people will say that omwana mba mwonoona but it is not it. Byakola kugiri emyaka gyaffe. Naye kati right now I've been with students. Omwana akugamba kansala mami ajja kunkuba nja kukaaba naye lowooza bikyannuma. They have options. Okitegeera nti kati abaana baffe bamaze ne balabanga okukuba tekikyali naye ate omwana osobola omusiriikirira just one day ye nadda mu mbeera ate nadanga mbadde bakyali mami we yali akusiriikiriddeko. Mama. Nawulira ng'ennyumba ekuyango oyagala kgenda naye nga tolina kyakkola gwe kennyini n'ogamba oba nakoze ekyo ekyamunyiizizza naye bw'ogamba nti kammukube bannaye tubimanyiira oba taddamu kutuma ebyo byotayagala kutuma aba era abyekolera nekitandika okulumiriza n'ogamba naye. Yes, I had one scenario a parent yaginyumiza n'aŋŋamba ye ekyamufuula ow'enjawulo. He's a man. Yali mwana wako omulenzi nga yeeyiganya nga tayagala kukola nga ne bwe bamutuma taata we yeebulizaabuza nga omanya abaana balenzi abo. Lwaki alumu ku makya taata we n'amugamba omanyi kyendabye gwe musajja w'enju eno nze gwe nze. N'abayita famire yonna n'agikuŋŋanya n'agamba gundi ono mumulaba temuddangamu omutuma omulimu nangu buli mulimu gwe mulina omutuma mugutuma enze. Tebaddamu mutuma nga taata we nawaba agambye mundeetereyo ekikopo n'akireeta amugamba bannange taata wange kankizeeyo n'akizaayo n'akireeta. Bwe baba bajjula emmere waka nga taata asituka n'agenda mama gyajjulidde emmere n'amubuuza emmere ya taata eriwa n'asula emmere n'agimuleetera emirembe ne gimuggwako. It is the best punishment gye nali mpulidde. But when you look at him now, musajja ali responsible. Yes, era naye n'okukinyumiza it was just a testimonial n'agamba
nkubulire kansala tuyina parentings ezenjawulo omuzadde gy'oyisaamu omwana n'afuuka ekyenjawulo kitegeera olumu omwana ono agenda kuba ne stress balina academic pressure alina stress okuva mu mikwano alina emikwano gimumazeeko emirembe theology ne satura kati omwana ng'olwedde stress awulira emususseeko naawe omuzadde n'omutuuzaako akazito gwe kennyini omwana w'omulumya okitegeera ekyandibadde ekisinga okuba ekikulu kumanya mwana ono nti ekiseero kye kiri kitya kijjudde kiti si kumusitulako kiseera ekyo oba gwe kwongera ku kiseera ekyo wabula omwana olina muyigiriza butya bw'atambuza obulamu bwe naye ekiseera ekyo byalina okujja mu kiseero n'abijjamu byalina okuyiga okubeerawo nabyo n'abikola ki n'ayiga wabula si gwe gamba nti nze wange nja mujjako buli ezo special zeetekeko bweteesi gozaffe tetwasoma. It is different now. It is different. But naye kati byakyuka. Last year when nali ngenda mu gonjuliro nagamba abazadde ne mbagamba ffe tuli blessed nnyo. Ffe twakule wakanga mama asobola n'okukebera ekigera alabo bawa kinaabi. But how long have you taken? Nga tomalina kumanya wa omwana enjala zo wow. Enjalo bazitukula oba kweziri omaze banga ki kakati gwoyo omwana olowooza bw'otamugamba nti enjala bazisala bwe batani anigeno mugamba aja mugamba bwati gwe nno olowooza mbu nze nja kujja nsala ezo enjala tomanyi neero kata gyeri but remember buli w'okikola kinene mu bulungi obondinga n'omwana bw'oba omusala enjala n'oleetayo ekiboozi ogenda olaba nga reactinze positively. Some family members will say abana be yabakuza ebyejo. It is not it. Okukuza omwana ekyejo si kumusala njala. Munna yababyogera omwana babakuza ebyejo. Ate kati omwana oba tomusala na njala oba omukuzizza ekyejo. Atoti. Bana bali wali aba bamukalu bya mutima manye buli kimwa ino kyekolera. Buli kimu yes ino kyekolera but in which way? Bwonkuza nga ndi w'amaanyi nange ngenda kulanga buli gwenda bamuteekako amaanyi. Bwenkulira mu family eyeyagala. Nange ngenda kulanga ne gyempita abantu mbaagala. Olw'ensonga I got the love. Okitegeera? Yes. Naye bw'oba togirina ogenda kula nawe neeno embeera ndi mukambwe nze mami wange tiyabinkolera gwe tunawe bikole. Okitegeera? Kyebayita independent but actually it's being. Kati gwe bw'otuuka ng'ogamba omwana oyo alina ekitima ekibi bannange akake yefaako yekka. But naye nga kyavaawa. Kyava eri ffe abazadde. Banaye teri kintu kisinga kuluma mu nsi muno. Teri kintu kisinga kuluma mu nsi muno mukwano. Nga kuba na ssente. Ng'ozirina mpitirivu bwe singa bwe tukeera ku makya ne tuzinoonya. When your child is wasted. Ng'olina ssente ezisobola okukola buli kimu naye ng'abaana bo. Tukiyita kusala. They are all wasted. Osobola tula mu nyumba ne ssente zo naye nga tolina ky'osobola zikolera. Oyagala ozimuwa abeeko kyatandika but he can't. Obudde bwe walina okubeererawo omwana ono tubayise mu parents meeting toze totegedde mwana wo wayeeyisa ku ssomero bakugamba omwana wo yarwanye ogamba wange talwana totegedde ensonga gyevudde olw'okuba oli bize oyogerera ku ssimu okitegeera toze ku ground ogenda tukakiseera nga ssente ozirina naye nga bino byonna bikoze eki bantu bolina waka tobamanyi ate nga buli ssanyu lya muzadde mwana we buli muzadde ssanyu lyeki mwana we abazadde communication is a key. Okwogera n'abaana baffe nze ngamba kyekisumuluzo ekikiipinga family zaffe nga tuli happy. Choosing engeri entuufu gy'oyogera n'omwana wo. Creating a work space nga hafi agenda kujja kugamba emmami kino oleme kutandikirawo kunjajinga. Okitegeera? Omulenzi agenda kunkwana ngambe mami bwe naamugamba jagamba nakkiriza neeyisaako simanya biki tagenda kugamba. Okitegeera? Naye ate bw'obanga nsobola okukunyumiza n'osooka n'okipinga calm kigenda kumpa amaanyi n'enkya okujja okukola ki
okunyumiza ng'omuzadde. Banaye abazadde abaana baffe balina ebizibu. Abaana bali mu masomero balina ebizibu biyitirivu. Somero ate kitabuka. Biyitirivu. Those who see me on my media, abalaba ku office yange, at the back nina body weight. Buli wengenda mu masomero, I give people abaana mbawa chance to write ekibakola ki? Ekibali ku mutima. Cause imbagamba nti you trust me. Kigenda sigala wakati wange nani? Naawe. But I have lots of things. Omwana n'omuyita nga kikususeeko n'omugamba mami wamugamba n'akugamba mami sisobola kumugamba. N'omugamba bwe wali mu mbeera bw'eti ani yakuwa amagezi mukwano gwange wakuluzi. Can you imagine? Naye kino kyonna kivaawa. The space between the parent and kid. Space eyo. N'obutategeeragana. Muzadde ategeera nti omwana ate kino kyayitamu yeno stage kwali. Yeno stage kwali. Stage eno ngikutte ntya. Olaba omwana ng'akukalubyeko. It is okay to ask for professional help. Okitegeera. Abazadde baffe abamu bakyali eno tebabimanyi ebyo. Neda, it is okay. Tebabimanyi. Kugeza mugaane. Yes. You're pushing it naye abantu tebanategeera nti these things are required. Kituufu ekyo. Kale cause abagezeza akamanyi nja kwogera naye muwe jjajjawe muwe kojjaawe ate ajja aleetamu n'abakambwe. Anti kaakati nina Shey omu gwe njagala ennyo. Shey Bluff. Nali naye mugunjuliro n'agamba abazadde. Bw'oba owulira omwana akulemeredde. Muweeko omuzadde omulala gw'omanyi nti ye mukambwe. Kyekyanti. Kisingako. Bw'oba olaba omwana nga kituufu gwe akulemeredde. Seek help from another parent. Gwe gwolaba nti at least yono ye ayambyeko abaana b'okukola ki? Naye ensonga lwaki abaana batulemerera bakwasa kyejo. Omwana wange muto tasobola kwoza bintu tannatuusa. Nze omwana wange tatambula bw'ati. Omwana wange abeera waka. Omwana we yagamba omwana wange ebyo. Nze nswala bannange soba nabbi mugamba. Buli lw'oswala okubako ky'ogamba omwana we atuuse mu myaka egyo, waliwo ataswala agenda okukimugamba. Atajja kimugamba mu ngeri ng'akakasiza ddala ye gy'akimugambyemu ye ntuufu. Kati gw'ona ogenda ogamba nti nvudde mu bbanga eriswala nga tokyalina ky'ozza. Tokyalina. Okitegeera. So kati abazadde, abaana baffe kyekyo obugagga kye tulina. Parenting, I know it is very tough. It is a journey. Teina destination naye tulina kulemerako. Kubanga success y'omuzadde ddala omuzadde omukyala. Be baana bo. Kubanga buli omwana waasobya obuzibu budda wani? Maaza. Wa maama. Okitegeera? Obuzibu budda wa maama. Kati adolescents bingi byetukozesa. Ffenna tukyuka omuzadde n'okoowa okuleekaana n'omwana nga omwana andeekanya kuva ku makya. Okyuka n'omwana akola ki? So ffenna tulina okuba nga tutegeeragana. Diro olina okuyingiramu, diro olina okuvaawo okwo omuwe ku space. Okitegeera? Kati kankubuuzeeyo n'ekibuuzo. Waliwo omwana aba atambula bw'ati agenda ku ssomero. Omuzadde omukwano gwa mama we n'amuwa 1,000. Bwe yamuwa 1,000 n'amugamba 5 bya brother we. Maama naye aba ayitawo. Mukwano gwe n'amugamba gundi namuwadde nno ssente naye namugambye ne munnaamuweeyo emmeka? 5. Nti ye kale maama bwe yaddeeka ng'alinda omulenzi yasooka okudda nga mubuuza bakuwadde ssente nti nedda ng'alinda muwala. Omuwala bwe yadda nga maama wamugamba wayiseeko ewaaguni nti ye yakutumidde. Tewali kirala kye yakugambye nti tewali kye yakuwadde nti yampadde 1,000. Nti yalukuwadde nti ye guni wamuwadde ssente ze nti nedda. Nti wazitadde wanaasirika. Yali yatemye dda omugogwe. Ng'akwata mwana ng'amukuba ki? Okakasa ekyo kyekyandibadde kituufu okukola. Kyekyandibadde kituufu. Nze ndowooza yali tudde n'amulaga n'ayogera naye n'amulaga how bad it is obutaba wa mazima. Ati kati ye agamba ekyamukubya mwana ono kumulaga nti
omuntu olina okuba omwetowoolo is it bakiyitayo batya nti olina okuba omwerufu okitegeera but to me as a parenting coach nagamba omuzadde ono the best thing you could do to me omwana ono omuwa obudde n'omugamba nkubuulire enkya njagala okwata essente oziwane munno ng'oli mukambwe naye nga tomukubye n'omugamba enkya njagala okere ku makya njagala agenda okudda ku ssomero aŋŋambe nti wamuwadde essente ze. Why are we doing this? Kukebera mwana ono bwongo bwe okitegeera enkya omwana ono bwe yandiwadde ono munne essente omugo we gwandiviiriddeyo kuba wandi mutunza n'omubuuza kati wazijjeewa okitegeera either n'akubulira enfuna gye yazifunyeemu n'omanya nti enfuna ntuufu bw'aba yabadde aziterese buteresi nga tayagala zimuwa nakyo n'okikola ki n'okitegeera ate bw'aba wabadde omuwadde ezize ez'okumata nga ze yeerekereza n'awa munne olusone kino ekintu kyanjawulo okitegeera n'ogamba nti yabadde awabye era kati awo oyogera bwogezi naye n'omugamba ekitali kikyo tekifuuka kikyo okitegeera bwe bakugamba nti riziki yagundi munno gikole ki okukozesa ssente za munno kiba bwekiti ne bwekiti ne bwekiti wabula gwe si kuvaayo n'otandika kukuba mwana so kati nsuubira abazadde ffenna kye tulina okukola is to love our children mu ngeri eri right tulekere awo okugamba nti owange tasobola yes n'owange nkimanyi tasobola but I first ask for explanation lwaki ogambye bw'otyo okitegeera wabula sisooka ku bridging out omuntu ayandibadde akunyonyola takunyonyola kuba olwedde omaze omugamba nti oba otakola ki naye mulimu n'abasomesa nabo nga si bangu bannange eyo just myth that's a myth ffenna tukimanyi omusomesa waakolako bw'ati mama bwakugamba lwaki wagudde master tanjagala yantemye no despite that nga tuvudde ku bya performance in class there are teachers nga honestly ng'omwana teacher n'omwana there is that gap waliyo abaana ku masomero gye twasomeranga ng'omwana oli talina buzibu naye nga waliyo teacher atayagala mwana oyo aba alina ensonga then omwana kati omwana yalina ogenda n'agamba mama we omuzadde n'amutegeeza kaakati ekigaana omwana okugamba muzadde we eri ensonga egi tebalina nkolagana kati waliyo abazadde nga tulina enkolagana naye yes nga muzadde wange ekimanya ajja kitwala personal ate omusomesa ono bana amugamba kigenda tabuka butabusi era ng'oddamu omugambo omuzadde mama that is me omanyi kye bayita okusosola mu ssomero anti olw'ensonga olwedde era tomugambye naye ekyakutwala okukola okusoma toli kukikola you are always under pressure bw'omulaba nga ali ku compound nga weekweka bw'ajja mu kiraasi nga weebuzaabuza kati osoma oba otwaliriza budde why olumu ogenda abaana babagaya why eyo subject kansome busoma impitendi ate we tutandika okwogera about student teacher relationship eyo that will be another thing okitegeera cause ate eyo ngazi nnyo nnyo naye ng'omwana kyalina okukola is to tell the parent naye mugambe ne kubasomesa balekerawo okuba ennyo abaana nyigo tegigenda kukola new curriculum tekyalimu kukuba balemedde mulo bajja kukyuka mpola mpola naye bagenda kukyuka mu ngeri singa naffe abazadde tukyuka don't expect me kundeetera mwana ng'omwana gwe naawe kennyini omulaba omwana ali bibye oŋŋambe nti sigenda muteekako maanyi it is my job to educate her. Yeah, but I think we have more ways now. Naye kati ezokugunjulamu abaana. Anti ate kati bakutuuza wali mu kasana ne bakwanika enkya n'obiddamu. Naye n'osanga oli ng'agambye mwana ngenda kukuba embooka abiri. N'alyoka weenyula omwana paka musiikibe. Ebyo. Right now I think they are in remote areas. Tugenze tu adversitinga mpola mpola. Third world schools wazimanyi. Tebakyakuba. Cause otuka ku ssomero teacher ne bakuwerawo contract kwogenda okukolera ne bakugamba nti this and this and this and this. Ate omuzadde agamba nti omwana wange temumukuba. Mpanishinge naye ebyemigo mu biveeko oyo omuzadde aba mubi. Omwana aba bagenda muvaako. Anti era bagenda muvaako ku lw'ensonga omwana waliwo ekintu kyagenda okukola mu banne
kati tugeze bino bye batugambanga nti omwana basanze mu class mulekana they are punishing the whole class gwenga bakuleka ebintu by'emiggo mubireke bannange punishment basimuuza essomero by the way all the schools I've gone to most of them bali tebakuba bali batuwa punishment za kukuba okuba teyali priority nga omusomesa okukuba kizibu kusanga omuggo bino balese simanya some stories owuliramu balese emiggo tukatulwerako emiggo these are the schools I went to ate banaye nasomerako omusomero eyo tamu egi nerinema ati bakupressure buli kadde naye nga just bino bigambo byaffe ng'abayizi nti trailer y'emigono tekiri ye babikola nabirabako n'amaaso gangaga we have gone to schools no religious schools bali abaye basakata emiggo ne baleeta trailer baleeta emiggo bagitema ne bagireeta buli musomesa n'alondayo ogugwe nze nkubuulira ekyo mbadde sikimanyiiko buli musomesa n'alondayo gwe ate wabayo tica ng'atwala n'esatu n'agisibako n'enkoba n'agisibako soloteepu olw'ensonga amala okuweringa abayizi be n'amanya nti kati bano n'alyoka bawenyula mulimu oli tica nga ne waba temulina kyamanyi kyemukoze another tica let it go naye ng'oyo tica obubaaba mwe mumulaba misinde naye ate abo abasomesa ebiseera ebisinga be batujjamu omulamwa but waliwo abantu abaana bamu nga bazirikanga n'ozirikanga oli mulengera nga ze n'omuggo ate banagumutuusaako nga yaguddede alinga just kwekozaamu naye ng'okukubako okukuba it is at some extent kulungi ku African child waffe naye nga tekususse nnyo but I know nti for me ku masomero genna akabeeramu okukuba it is not an option there bane baba simuzanga obalaza ate kati ennaku zino abaana tebakyagala genda mu first week bagamba ffe tutukeeyo tukola mirimu sima ffe abagenda osiimula ffe abagenda okukola ki naye kati ebyo byonna bitandise okuggwawo amasomero gatandise okukyusa manyi tinakula manyi okulima punishment because in the schools I went to ng'akoze ekyobusiru bamuwa nkumbi naluso yes nanga one time nasaawako nakwasa nkuza za kiyungu bakuteeka wali nga genda obikole wasa ekyo ne bakusiimuuza naye nkubuulira eyo punishment nene nnyo naye ate yalinga tetumala nga mwali bambi tebinene yalinga temala mwana nga muggo bwe bakutwalako mu staafu ne bakubayo emigaji twalina abaana nga bagenda kunkuba biggwe ate kati naabo nga babakyusizaamu ate awo olabanga ate omuwa okulima abulokaabo ate kati remember nti zino zonna stage zetwogereramu adolescence era walimu abo abaana nga omusomesa yatuuka nakkiriza nti oyo newe namukuba tajja kyuka muteeka wali era kati n'abasomesa nga batugamba yadolo yekola ki yebasumbuwa emyaka gibasumbuwa bwana mmwe egyo myaka naye si nti myaka si kivumo but tulina kuyiga butya bwe tutambuza emyaka egyo at point T ne tuvaamu nga tufuuse abantu abalungi okitegeera omwana yenna anaalaba ka vidiyo kano nkimanyi kyoyitamu kinene naye toli wekka njagala nkukakase nti kyoyitamu oyinza oba okiyitamu mu ngeri kuba kugwe gwe gusoose naye toli wekka we are always here for you era ffe tugezaako tegeera embeera mwokola ki moyita tokkiriza mutima gwo kujjula buli wowulira nga gujjudde gugenda kwabika ogenda fuuka muntu mubi mami mugambe weewala abantu banene okugamba buli omu kozi si buli omu nti agenda kukuwa amagezi amatuufu okitegeera era omuzadde naawe fuba nnyo oteekewo enkolagana n'omwana wo bw'oba olabanga mami tekisobose mami tuula ne ddadi omugambe nti omwana ono munno nnyo try nga kweyogere naye tumanye omwana waffe abaana balina ebizibu abaana baffe bayita mu mbeera mukwano nga bw'ajja n'agiŋŋamba ne ngikugamba you are going to cry the full night naye ng'obeera naye buli lunaku ng'obeera naye nga tokimanyi omwana agenda okuva ewaka ogenda ku ssomero I know omanyi teachers are good people they are also counselors okitegeera but naye waliwo ebirema ng'omwana ono yeetaaga feesi empya okitegeera omwana n'atuuka ku ssomero we are seeing issues nowadays strategies mpitirivu nnyo nga bw'okiwulira abaana besse omwana yesse omwana ki
But before we blame anyone, tutoke tutunuulire ffe ng'abazadde. Have we done enough? Ddala omwana nga yatuuse okudda ku ssomero lino lyemmututteko nga buli kyabadde ayitamu ku ssomero nkimanyi. Tutaddewo solution. Okitegeera? Tukkiriziganyizza. Yes, omwana olumu akugamba saagala kudda ku eryo ssomero and we just shout. Tugamba bugambi no neefuuka no. Olina school fees ezitwale walala. Naye totudde. Kyana gwe toyagala kuddayo kubanga bakulooye. Okolayo emize emikyamu. Bw'olaba Master Gundi yangambye by'okola kati toyagala kuddayo. Ogenda kuddayo. Kati gwe olaba ng'omwana oyo tosobola mujja mu mazima. Tuma omulala. Kyokka olumu nga waliwo n'ensonga z'atasobola kugamba kuba kimanyi ogenda zizaayo w'omusomesa ate bamufuukira akabasa. Bamufuukira ekizibu. Okitegeera ekintu ekyo? Kagume agende olumu nekimusuukako take decisions. Yes, long decisions n'agitwalira. Nga talina emikwano tasinga. Naye ng'obuzibu buva eri ffe. Gwe bw'oba olaba ng'omwana we mutumire muganda we, mutumire omuntu gw'omanyi nti kubanga tetuganye abaana bamu basirise. Naye alina one person gw'ayogera naye. Mugambe Gundi yangambe tayagala kuddayo nsonga ki? Ate to jumping into conclusion. Ate banaagimugamba n'addayo akanamugamba kati ssebo watandise bino. Abazadde anti kati kino kyegamba nti parenting tulina omulimu munene ba parental coaches. Nti tulina otutuuza abazadde ne tutuuza n'abaana at the same time. Okitegeera? But we tusalawo okukola bino byonna, I promise you tugenda kubeera ne homes ennungi. Tugenda kubeera n'abaana baffe nga basanyufu, abaana baffe nga bali mu mbeera ennungi omuzadde gye wandyagadde. Ebizibu bifuuse ebizibu. Bane kiruma nnyo bino bye tulaba ennaku zino ku media, suicide efuuse suicide. Naye obuzibu omwana alwadde ekirwadde ku ssomero, obwongo buno, mental health kintu kinene nnyo eri omwana. Omwana agenda okukola ekintu ekyo mbutuufu nga yalaba it was the best solution. Kansila walabe no story y'omwana eyeeyokya. Yali muwala naye yeeyokya. Bamugamba bagenda mukyusa essomero. They were schooling in the same school with a boyfriend. Eyo njijukira. Bamugamba bagenda mukyusa essomero ndowooza n'agana abazadde ndowooza oba baali bakimanyi bali tebakimanyiiko. But enkeera ku lunaku lwe balina omutwala ku ssomero basanga okomawo ewaka nga mugambe weetegeke biki. Yagenda ng'agula amafuta nga yeekyoma. Can you imagine? Kyokka ekyasinga kale nawulira obusungu as to a girl child okuba ng'osobola like okola ekyo naye nze tunamanya that age. Eyo myaka gye gimukozesezza ekyo obwongo bwawe we bwadde bumugamba nti awo ensi yo weeri. Yes. Naye singa abazadde baatula naye omwana in the first place. Lwaki emanyi okuba nga yatuuka taking that decision. There were some big things she has done before. Bagamba yayiwaddeko ne ku butwa ne bugaana omutta. Ng'omuzadde era n'osigala ng'omwana waati omuleka ewaka. N'osigala ng'ensonga z'omanyi z'atayagala z'omugamba. Tolina mulala gw'omuwaddemu opening her brain, giving her options. Yayokyeza and they just got her n'amugamba yimuka weetwale mu mmotoka. Oba it was the dad oba uncle ng'akutte n'omugo n'amugamba wafunidde amagezi ageeyokya. Neekolezaako yingira emmotoka tugende. Is she still alive? I don't know, but I think she's alive. Oba she died. Yafa actually yamala n'afa. Yafa cause they told at hospital naye gwe yali ayidde yenna ng'olususu luvuddeko. But ne bamugamba ddali we n'amugamba tonneekolezaako oba ofafa. Wafunye amaanyi agafuna akadomola n'okeeyiira n'oweekumako omuliro. Funa amaanyi agayingira emmotoka tonneekolezaako. Abazadde kino kitulekawa. I was like, ono omuzadde nga muka. Butuufu kino kitulekawa. Tetuganya omwana nange kyasooka ne kinyiza ne ngamba nayo n'omuwala musiru. Naye natula ngamba ne kati kyaka n'abazadde balina obuzibu n'ono omwana. She was not giving. Tebamuwa bwongo bwe kububikula nti this doesn't mark the end. And some people are not even aware. That bino ebintu. Abaana bano waaba asazeewo abaana abamu. Guide your kid according to their character. Anti ekyo kyenkugamba era kyensigala ngamba abazadde. Kati abazadde kisinga otusumbuwa kye kino. Olina abaana bataano. Bonna bakarakta za njawulo ate oyagala karakta z'ono wa first born wo. Zoyagala okake n'oli. Zoyagala okake bonna.
Muno nga yakoze bwati. Ate ebintu byokugereganya ebyo mwana bijjako waya. Muzadde nabeera bwati buli kadde. Muno lwaki yakoze bwati? Muno yabadde wa abazadde baffe bakimanyi bulungi ajja nakugamba bannaye kansala nze omwana wuuyo ansobedde lwaki talinga banne. And I just ask ne mubuuza lwaki oyagala abenga bali ng'ate ye. Okitegeera buli mwana wanjawulo. Bw'afuna olubuto lwa first born lukuyisa bwanjawulo n'olwa second born bwanjawulo. Mwagala tufaanagane. Buli lubuto lwanjawulo. So abaana bano tebagenda kufaanagana. Kyokka bo baagala tufaanagane n'empisa. Tekisoboka. Hafi ayogera nnyo and Hawa mukakamu. Oli awuliriza mangu ono wakunnyonnyola nnyo. Ono mukakamu oli wadda. We just have to embrace character z'abaana baffe bonna. Bakwatenga we baba baje. Ate bonna bwe bajja mu kifo kimu ng'omaze obba embracing n'obalaga nti osobola obbeerawo mu character yo bwoti ne bwoti. Ate waka wanyuma. Kubeera bagamba hafi waba taliwo atolooza binaanyuma nti yayogera. Eyo character yo batandise ogimiisinga. They are appreciating it. Yes. Tebakuyisanga kizibu. Hawa bw'aba taliwo bannaye ani agenda otufumbira. Olw'ensonga bakimanyi nze wadde njogera nnyo naye okufumba sikola ki? Simanyi. Naye ate oli akisobola. Okitegeera. Ate gundi taliwo ani kwegamba character ez'enjawulo nga zizze mu kifo kimu. Abazadde abamu bawanika nnyo abaana abamu ne baleetera balo feeling small and useless. Yes, but that is also another day. Yeah, it is about favoritism and comparison. Ate nga kifuuse kya buli kaseera omwana naakulanga ne we boogera ku munne anyiiga. Naye nga yawa maama omu taata omu. Nze tebantagala mbaviire. Naye ebyo byonna biva eri bazadde. Abazadde abaana baffe tubaagale kyenkanyi. Tuyinza okuba nga tetusobola baagala kyenkanyi naye buli omu tumwagale nga Allah bw'amutuwadde. Okitegeera. Ono gwe gw'olabamu alina empisa embi biki agenda kuba ate nga y'ow'enjawulo mu baana bonna. Kyana ekyo kiri stubborn. Eryo eddaluulye bw'oliteekako regulation n'omanya nti mu ddaluulye lino mu moldinze nti afuuka omuntu omulungi. Oyinza okusanga ate eryo eddaluulye erigenda okubabeezaawo. Okitegeera nga lyerigenda okubabeezaawo naye just tubulamu butya. How mwana bw'ogenda omukwata. Which character? Yes. Character ki? Ani yeetaaga omuggo nti oyo otamala kujjayo muggo. Tatereera. Tajja tereera. Ani oyo okukwata omuggo bijjagaanira ddala. Kati kamugambeko bulungi. Naye ajja wuuliriza. Yes. Naye nga we are always available. Ffe weetuli we are providing service. Okitegeera. Badiremu company bwe bagiyita. It is Tamu Caring Counselors Uganda. Tulina offices zaffe ziri Kiwenda. Yes. Abasinga mujagamba wala, but when we are dealing with mental health, twetaaga ekifo nga kiri calm. Yes. Era wala olwansonga we are out of Kampala. It is a very calm place. But you can do mobile counseling to yes, schools we and do. everywhere. To schools and everywhere. Era schools, please advocate for us. Abaana bamwe beetaaga okulaba ku face empya. Abaana beetaaga okuwulirako ku bigambo byaffe. Okitegeera. You get to know that other people know these things. Ate kati abaana baakowa bakansala abakadde bagamba abo boogera nnyo. Bamanyi buli we tugenda mu kifo tuba twogera bwogezi. This time round Tamu teyogera. We only speak where necessary. Tukimanyi nti era gye tulimu, it is now a digital era. When we are going to do our counseling mu kifo kyo, mu ssomero lyo, we just come with the digital things. Tubaterako presentation, ne tubaterako short films, kwekyo kye twogerako. Weba ali pregnancy omwana akirabe, how does it start? Kiggwa kitya, nfunye olubuto kiggwa kitya, nga bangobye waka, akalenzi kansuddewo, akirabe. Wabula tagenda kunninda nze nkyogere. Kubeera tugisuubira kubanga oli muntu mukulu. Okitegeera. Baako yembo twogera nnyo ne beebaka. This time Tamu teyogera. Please advocate for us. Nga maliriza, there is something ekyansese nnyo omwana kye yaŋŋamba. Yaŋŋamba kansala. Nze sibaagala. Kiki. Nga seka n'okuseka. So ne muyita nenyumya naye nga tajja. Neŋŋamba anyway, then nenkola session yange negwa. Bwe namala nenzaamu ne muyita. Nemugamba netwakola ki? Fenga tukwagala. N'agamba kansala mulina obuzibu bwabu. Mujja mu masomero
nga tuzimbye relationship zaffe kuva mu senior 1 nojja mu senior 3 mumala okugamba abawala obugambo ne batukyawa. Relationship zaffe za myaka 3 ne muziyuwa mu lunaku lumu. Relationship jazimbye. Omanyi tewali tozimba relationship omwana mutuufu. Mumuwegambisa obugambo. So that's the best part of my work. Yeah. I like it very much when we're interacting n'abaana. So you got to know the impact you leave in society. Yeah. Naye nga targeting goal ya relationships z'abazimba gye zikoma. Just kubeezaawo bulamu. But remember, era nabo tobanenya nnyo cause this is a demand. Yeah, it's part of life. Okitegeera tulina just balaga nti this is not wano the age. No koma. Aha. Okkirizibwa naye wano wewe olina koma. Okitegeera ate ne kati obadde tonnatuusa naye tulindemu nga you are so jolly omugamba bulungi si kumugamba gwe n'enziramu nkukwateko. Okitegeera. So to everyone, to Brown Skin Events, yeah. I'm so happy for this opportunity. We are also happy. Neyanziza akadde kange era kansabe nti byonna bye tusharinze be impacting omuntu yenna akoze eki agenda obiwulira okitegeera ate n'ekisembayo beside parenting nga nkigamba buli muzadde ali eyo. Maybe it is part of parenting but ekisinga okuba ekikulu omuzadde kyenkusaba onkolere, I'm calling you to action. Nkusaba osabeko n'abaana bo. Oba oli musiraamu, regardless of your faith, nkusaba sabako n'abaana bo ng'okyalina obudde. I'm telling you this is one of the biggest painful moments I've ever experienced with my clients. Zaali sawa 11 client wange nankubira nangamba kansala. You know, she lost her mom, she lost her dad some time back. But she called me nangamba kansala ntegedde leero nti ndi mulekwa. When it like 2 years have passed. Okitegeera naye nemubuuza lwaki yangamba ekintu eki. Nangamba ffe bamulekwa tulabye. Nze nganze gwe weebaze Katonda nti oyina maama waake era ku makya n'agamba nti Mukama Katonda omwana wange hafi omwana wange gundi olunaku lumutambulire bulungi buli kimu kyabala kiyitemu nga kivudde mu maama wo mu muzadde wo. Naye naŋŋamba enjawulo ffe gye tulina abantu balina mala kuŋŋaana mu kyalo balyoke bagambe bannange engeri kati kino gye kiwedde tusabire ku baana ba gundi. Muzadde kubisaamu akaseera ako ke bali kyogera nga bagenda kusabira baana bo. Akaseera okalina essaawa eno. Remember bulijjo okoma okusaba n'abaana bo okuriyetinga nabo bond. Buli w'obasabira okuriyetinga nabo bond. Essaala zino ze zigenda obbatambuza obulamu bwabwe. Zigenda kuba ng'olugoye lw'oba bisseeko. Kubanga ffenna tukimanyi nti akaseera kajja kujja nga n'abaffe be bakola ki? Bebasabira. Kiruma nnyo omuzadde. Kiruma nnyo. So kati ng'olina akaseera sabira ku baana bo. Do the needful. Otherwise, I'm Counsellor Hafi Ahmed, your mindful parenting partner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for the sweet words. Aina matwawulire anabiyitako biyiteko but you refer after I know wona maro what olina mwana naye woba olina abaana babaganda bo. If you have kids in society and you don't want them to experience what you've gone through, okufuna amagezi si kibi n'otagakozesako essaawa galina we gakuyambira essaawa yonna amagezi tegavunda and it's always useful. Mwebale nnyo mwebalire ddala. See you next time. It has been Numbers Nahid Brown Skin Events. Please view. Yeah. Here.